Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina musumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanvuname kusinze olw'ebirungi by'okola kuba kwerimba bwe si kwebaza olw'ebirungi by'okola nja kwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza nyimuse emikono nkutendereze fukamire ku mavivi Yesu webale chovola banyimba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanvuname kusinze olw'ebirungi by'okola kuba kwerimba bwe si kwebaza olw'ebirungi by'okola nja kwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale Yesu webale olw'ebirungi by'okola olw'ebirungi by'okola. Okay, omulungi atulaba nkwaniriza nnyo ku Happy King Uganda yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Olwaleero nno sigenda kwogera bingi nnyo wabula nga nja kubanga nyongera okubeebaza mu abagobera programu zaffe zino zonna abasinzira ebunaayira wamu ne wana ewaka. Omuntu agula data n'asobola okubeera ng'alaba ebintu byaffe bino bye tubateerayo kiraga nti alina omutima ogwagaliza, so kituzaamu amaanyi naffe okulaba nga twongera okubaweereza wamu n'okuba beera nga tubaleetera ekipya ku kipya. Kakati abasinga mbadde nga muŋŋamba ndeeteyo ku inspiration stories. Olwaleero nno gye ndeese we are going to get inspired. Ndina omukulu abasinga obungi mbadde mulabanga emikolo, mulaba limousine, mulaba Benz ku mikolo eyo kyeziggwako emikolo naddala egy'amaanyi ennyo. Olwaleero ndina omukulu Gitta Benz. Ng'omukulu ono
tugenda kunyumyamuko naye tumanye waje yava, tumanye n'emirimu gino eno omuntu okupangisa emotoka mitendera ki gy'aba yeetaaga, challenges zayiseemu wamu n'okubanga akoze nga ne wano wetuli ye Gitta Benz beach. Wano beach tulabawo ebidiba by'ebyennyanja. Kunifayo kumera ebyennyanja wano. Enkoko eyo mugijjeemu mugambe Ejude agenda kukwata obumondo obwo agisiika. Tuli wano tuli mu kulunda ebyennyanja. Autoja kwa wakuuza. Kuuza? Ati nini nyumba eyo wakuuza? Mukujizimba naye genda kuba ne swimming pool waggulu. Gidi! Victor. Ala. Kale semuna yebale. Bali atutegeeza bagenda kuba bavugirawo maato kwegamba omuntu akoze. He's a true definition omuntu akoledde ddala ebyenjawulo. Taata nkwaniriza nnyo. Nange sebo senso kulaba. Amanya gaffe eri abakulaba. Amanya nze Gitta Benson naye nga mu ntebe bw'oba onoonya Gitta Benz lyerinnya libambatiza. Benz. Ogamba ote taata? Yendi sebo. Sanyusa obbalaba mwebale kunnoonyaako. Tukunoonyeza. Sebo. Tubadde tuyitanga amanya abantu abasinga bayita entebe emmotoka ezo baziraba awo ebbali awo. Bw'oba ogenda entebe teriyo muntu atulaba nga ali ku YouTube okwo ali bunaayiranga emmotoka ezo tazirabangako. Kuba oba ogenda awo ziraba oziyitako. Soko otubuulire, soko obuze kuba tulaba, soko otubuulire omuggalo gukuyisiza gutya, embeera ebadde etya, awo then tulyoke tumanye, twagala tusooke tumanye mukulu Gitta yaani, famire ye, omuggalo gukuyisiza, then awo tulyoke tugende ku gyenvudde. Amanya geera bwe mugawulidde Gitta Benz oba Gitta Benson. Omuggalo guno gutuyisiza bubi kuba ebifo byaffe bino byali bikola naye genosale ogamba mwewuunyana nnyo kuba mukwano gwange naye alwana n'abapromota naye ate ffe bannannyini bifo bwe biti ffenna twafiirwa emyenge mingi gyayonooneka tufiiriddwa ssente mpitirivu nnyo tetulowoozebwako naye tomanyi osanga abakulu oluusi bwe banaawulira ne bino banafaayo ne batulowoozaako oluvannyuma naye nga tetuyisibbwa bulungi. Embeera eri etya? Embeera yange okutwaliza awamu si mbi kasita Mukama akuwa obulamu abaana bo n'obalaba nga basanyufu basobola okulya ke baagala ekyo weebaliza Mukama. Okusookera ddala nja kusooka nkwebaza okukola webale kukola neyanza sebo naye ate nganze okusinza ku biruubirirwa bye nnina ndabika nnyingira mu haafu y'ebyo bye mpulira bye njagala okukola. Gwe byolabyeko oyinza okuba omumativu naye nze nganze ndaba nti ndi mu makkati nkyalwana. naye era omuntu atandika waatuukako wano era aba alina waatuuse. Kituufu nina okukyebaliza Mukama kuba bwe neekompeyalinga ku bantu abalala gye nvudde obuyivu obugagga taata wange bwe yayina we yakoma naki ate ndi musanyufu olwekyo. Mukama mwebaza. Abantu abakulaba bandyagadde okumanya Mr. Gitta
yani yavaawa ajja atya watandikira Ntebe obulamu? Kituufu Ntebe kwenzaalibwa ku kyalo bakiyita Nalugala, kiri ku luguudo olugenda Embiru naye lwe baakazaako Galuga. We nazaalibwa, we navanga ogenda okusoma, naye gye nvudde wange ayagala omumanya ateekeddwa kuba mugumiikiriza, kuba Mukama bwanyamba ne mujjukira obulungi yali muwanvu ddala. Nazaalibwa omwami bamuyita Ephraim Kajumbi, yali mwami mutunzi wa kyalaani era yatuzaala abaana 9. Nze ndi mwana addirira abasatu abasembayo. Okusoma kwange taata wange yali musajja gwe baaliise, teyalina ssente naye nga mu ntonotono mudigize, era yali musajja nga teyali mujjumbize nnyo mu kutusomesa. Yabeera ne maama wange ne bafuna obutakkaanya ne baawukana ne maama n'agenda Agage, nange nensigala ne taata. Kyokka ate taata oluvannyuma enju kuba yatonnya ekiro n'esuula enju yaffe mwe twali tubeera. Kyenzijukira ne nkwata akato kange akawala maama bwe yatuleka ku mukono ng'enju egudde flat ku ttaka. Maama yali yagenda bugenzo bali yafa? Maama yayawukana ne taata n'azimba ewaabwe ku lujja akayumba ke ka bisenge 2, ffe ne tusigala ne taata. Kati ate enkuba negenda ejja enju n'egisuula. Taata n'akwata amakubo ge n'afuna gye yagenda. Njo twagivaamu kiro ne kasisita kange ne tugenda ewa maama ne tubeera eyo. Maama n'atuusa ekiseera ate naye n'atambuza obulamu bwe maaso, n'afumbirwa taata omulala. Ne mugamba sigenda na mukazi, nensigala mu kayumba ka maama nga mwembeera. Mwensigala mu kayumba ka maama. Olwo oli omuwala muganda wo ye yagenda ne maama? Ye yasigala ne maama. Ne taata omulala? Ne taata omulala. Kati nze nensigala mu kayumba ka maama. Bwe nalaba embeera esusse nenfuna omuvubuka baali bamuyita Seemu, n'antwala ne tutandika okuvuba ebyennyanja. Lyato? Kulya. Nga muvubira wa? Awo maaso awo nga kweri bagiyita Heritage Park awo, eyo gye twavubiranga. Naye nga nina okukeera okuvuba ne tutunda obwennyanja bwe tulina, ate nenziruka ku ssomero. Nze natandika okweweerera nga ndi mu P3. Ng'ogenda n'ovuba? Ngenda nenvuba nenfunayo obusente nengenda ku ssomero. Era nina ebintu 2 bye neenyumirizaamu. Ndi musanyufu okukulaba. Naye ate Gitta nze omu ku bantu omwana eyali omuto eyasooka ku puroguramu ya gyenvudde ku CBS. Ate era ekirala ekimu ku bye neenyumirizaamu, nze muntu eyatandika kye twaliise ettoffaali mu Buganda. Kyo saagadde nkyerabire. Nga mayiga tannalitandika? Nga tannalitandika. Tetubuuse nnyo. Okay, we baayokya amasiro, Buganda yalingamu abagagga n'abantu ab'enjawulo, ndowooza abaatoolanga nga bwe basobodde ne babaako kye baleeta mu Buganda. Naye bwe bookya amasiro, omukyala baali bamuyita Oweekitiibwa Nagawa, yali mu Bulange Mmengo awo. Ne muwa ekirowoozo eky'okubeera nti tutegeka, twalina emmotoka z'empaka, abantu batandika okusonda ssente ez'okuzzaawo amasiro. Kirowoozo kyange n'akigula, ne tugula amapipa, ne tugookya nga tugataddeko amagulu, ne tuteekamu obutuli. Abantu abajja mu mmotoka z'empaka, kuba tolina kwerabira, ate era nze President wa Uganda Rally Funds, abaagira emmotoka z'empaka.
kati aba ne tubakubiriza buli yasobolanga yasuulanga mu kasente ak'okuzzaawo amasiro. Ekyo kyatangaaza nnyo abakulu abaali mu Buganda okutandikawo embeera ey'okubeera nti Abaganda balina kye basobola okukola ne bazza eri Obwakabaka. Ekyo kyali tekikolwangako kyoba mugundi wonna oba kyoba ki, era ekyo nkyenyumirizaamu. Nze nakyo Oweekitiibwa Nagawa eyali Evulanga Emmengo eyali Katikkiro eyali akola kati muwanika wa Buganda. Yes. Mu mbeera eno kyatandikira ne bakigaziya ne kituuka. Oleeta ekirowoozo ekyo ffe twakiwulira ku mayiga kuba ffe twali bato kijja kigaziwa. Obuganda bwakusiima oluvannyuma lwa IDN okubanga gwe musingi kwe yatandikira. Okay, ndowooza engeri gye baayagala, engeri gye bakigaziyaamu bakipulaningira ku musingi ogwa waggulu okusinga ku gwange. Era sirowooza nti baatwala obudde okumanya ani yaleeta ekirowoozo ekyo. Naye nga ye ng'Oweekitiibwa Nagawa yali mukyala w'amaanyi nnyo mu Buganda awo paka we yawummulira emirimu gye. Ekintu ekyo kye twakola kyawa abakulu okumanya nti ddala Abaganda baagala Obuganda era balina bye basobola okukola ku lwa Buganda. Era nalabiraawo nga kitandise, bantu batandise okusolooza bwe bati, Katikkiro agenze bwe wati, naye nga omusingi guli gwe twakola sente zaali nnyingi nnyo, naye twakola ndowooza miliyoni mu budde obwo zaalinga 5 oba 8. Naye ng'olwo tuzikoze mu bantu obuntu abazze okunyumira omuzannyo gwaki ogw'emmotoka z'empaka nga tetuliga nti oba twakowoola abaawa nawa, kyali bwe kityo naye nga kirina kye kyakola. Today ogenda ovuba, oli mwana muto, olina okukeera ku makya osooka ovube, bwe bukeerera ku makya ate ogende ku ssomero osome nga weeweerera. Okay, kale kakati mbadde njagala kumanya wano okeera ku makya ogenda ovuba, omala okuvuba ate olina okugenda eri osome. Embeera eno yakuyisanga eri? Embeera teyali nnyangu kuba ekimu byasinga okunkaluubirira mu magezi gano ag'ekibiina. Mwana tunayina matono nga bidaloni byali byamasanda naye ng'okyamba nkibulizaayo ekigere kiriko akafaananyi ka pusi wano. Somero lyonna lyanzigwerako nga kiri tekirabwanga, naye nga nze muntu asoose okuleeta engatto mu ssomero, kyokka ate nga nze ngyegulidde ne fees nankeera ku nnyanja n'envuba n'entunda obwennyanja bwange n'enziruka n'engenda n'ensoma. Olwo mwali musasula fees sente meka? Oba zaali ndowooza nga 8 ndowooza, singi nga 8. Zino okubanga ssaawa zino ya zaali badde nnyingiko. Kale essomero teryali lya bbeeyi nnyo naye zaali badde nnyingiko. Kati 8 olwo walingawo embeera eno nga naffe bw'obeera nga osoma osasula emitwalo 3 ne bagoba school fees, nammwe balina bwe bagobanga school fees ku 8 olwo? Babagoberanga ddala abaana, babagobaye nga tebalulina abazeeyi abamu nga tebaziina, baziinanga ne bajja ne basasula. Naye nga gw'olukwata n'olwesasulira? Ya nga ndukwata ne ndwesasulira kubanga nasobolanga okuvubayo ebyennyanja ebisiringi 10, 50, 200. Ku ssomero nabeeranga mu loodi nga nninamu, era nze nava dda nga ndi musajja mutetenkanya kubanga bwe tumala nga maama agenze neeweerera naki, kati saasobola ate kweyongerayo nnyo kuba nalina olutala ate olw'okusasulira ku bato bange school fees. Kati nasoma okukoma mu P4 naye si A, P4B nali mbuyabuyamu. Kakati P4 mwalinga baana bangi mu P4 so nga bazaawulamu? Twalinga baana bangi naye ng'era bwe tuva ku ssomero n'onsanga eno ebweru akaakadde twali twambala bu jeans bu Michael Jackson, obusaati bwa Zalo, nga mbeerera ddala muntu wa mulembe.
bell bottoms bayitanga zi bell bottoms. Aha, waliwo jini awo ezatandikira zabangako obusawosawo obungi jini ng'eriko obusawo bungi. Bazitanga ffe ze twalina zaali Michael Jackson ne saati nga kuliko azala eba yabikuubo bweti n'obusawo bu Gymtex. Olwo ebiseera ebyo nga tukwata ne gundi tukwata ne baziyita ki zinaba briefcase. Olwo akute briefcase oba mulimu bwoleka twabanga bakabinyumbisa. Kati olwo okusomero wano eno banene abakujerega nti awo yona oyo wa P4B obaleka naye saawa weggwalere okufuluma abweru. Nina wembakubira nabo we bakkiriza naye gye byayongera okutabuka nga ndaba sikyasobola kweweerera na kuweerera bato bange. Awo we nava ne ŋŋenda ku bizinga. Kati ŋŋenda ku bizinga ntandika okuvuga amaato. Era ndi omu ku baana abato abaasooka mu mwalo gw'e Kasenyi okuvuga amaato ago g'olengera ag'ebinaala agaleeta abantu. Navuganga amaato ago ne ŋŋenda eyo e Bulago waliwo omukwano gwawe bamuyita Sali nga gwe tuvuga naye amaato. Bwe twatuuka mu maaso n'aleeta ekirowoozo tukola edduuka. Edduuka lino retail. Ne tugikola nga nze mbeeramu naye. Kati nenkendezaako okujja e Kasenyi ye nga yajja nga nze nsigala mu dduuka. Ne tukola ssente naye kyankola obubi Sali nga tansasula. Kati ne ntandika okujja nga siringi 10,000 mu dduuka nga nzitereka buli lunaku kuba lyali likola nnyo. Kati bwe natereka ssente ezo ate bino ebyokuleeta ebyennyanja nabyo ne bikendeera amaanyi. Kati Sali naŋŋamba ebintu bino ndaba biweddemu amaanyi edduuka obusente bwenkwata ate bwenteeka mu mafuta mbivuddeko. Kati kyenava mugamba nti omaze ebbanga tonsasula. Dduuka ino mbadde nzijanga musingi 10,000. Omugamba mazima? Ne mugamba naye mbadde mpezeza emitwalo. Roza gyali 8. Namugamba mbadde mpezeza emitwalo 8. Naye nsuubiza nti onoonsasula. Nze kanzireete ziddemu. N'asanyuka nnyo. Ne nkwata emitwalo 8 ne njimuddiza. N'ateeka ebintu mu dduuka ne tuddamu ne tukola. Ne lipiikinga bubi nnyo. N'aŋŋamba nti muno njagala kunoonyaamu emitwalo 10. Bwe njiweza nzirayo ewaffe edduuka nga ndikuwa. Addayo waabwe woolwo? Yali musajja yali musaamya. Yali musaamya. Naŋŋamba nga nzirayo ewaffe. Nga tukikola ssente nga tuzinoonya nga ziweze emitwalo 10 nga ŋŋamba Gitta munnange. Nze ŋŋeze edduuka liiryo nkwebaza olwa buli kimu naki. Teyali musaami yali mukenyi. Babayita bakenyi. Bantu abo batono nnyo mu Uganda ndowooza. Yali mukenyi. Kati ng'angamba temwina na ndagaano gye mwakola yakulekera bulekezi dduuka n'agenda? Yes. N'alimpa. Walimpa waliwo omuvubuka baali bamuyita Mustapha nga munubbi nga mukwano gwange nnyo. Bw'aba ayagala ssente nga nzimuwola. Bw'emba njagala nga mpola nga tukolagana nnyo. Kati ku kizinga ekyo e Bulago we twali tubeera nga kuliko omukyala bamuyitanga Rosalia. Naye nga bagamba omukadde oyo ayina atega amatalo. Waliwo bye bayita okutega ettalo abantu ne bafa. Era abantu bafa bangi nnyo okwo ku kifo ekyo. Kati ne Mustapha yafuna ekintu kyalinga ttalo. Nga ajja ngamba muna Gitta ndi bubi biki nga bamuteekako emmumba byabaga kabuke kinaala kikutwale. Nga nsiibula ngamba Gitta ŋŋenze tunaalabagana. Ng'abadde mukwano gwange nnyo best friend. Baba muleeta teyatuuka na Kasenyi yafiira mu kkubo. Ate basiraamu era olwamutuusa bamutuusa na kumuziika. Kati bwe yakomawo awo entandikira okukula ensi n'enkola bubi nnyo.
kati mu staff oyo bwe bajja ne bambikira eryato nga likomyewo nenvaayo ku bizinga ngende okumuziika. Kati olwo abantu bategedde nti edduuka salire yandekera yagenda lyafuuka lyange. Nga bw'omanyi bw'oba muto obeera n'abazimba emitima bangi. Bwe najja okuziika dduuka lye ne balinyagulula ebintu byonna ne bamala ne balikumako omuliro. Jjukira oli lyandekedde mwenkoledde emyaka n'emyaka naye ku luna nteeredde ekintu. Kati awo nambeemu n'enzira ku zero. Tukome wano ogenza omala okuziika edduuka balibbi balyokyeza wakomawo n'olisangawo. Byonna buli kimu kyali kimaze okwonoonebwa nga tewali vvu kubanga ebiseera ebyo tewabanga mabaati ku bizinga nga muzimbisa busiisira. Kati bwe bakwokya omanya oweddewo. Ate abasajja baŋŋamba bye banjokya baali b'amaanyi. Buli gwe nakwatanga ne muleeta ku poliisi Entebbe. Bw'ogenda otuuka e Kasenyi nga naye atuuse. Ayina ssente gwe toyina w'obadde oyina ozijja bookyezaawo. Kati bwe nzira ku ziro ne ŋŋamba nkoze ntya. Ne nzijanga eno nga nsuubula muwogo ne muteeka mu maato ne ŋŋenda mutunda eyo mu bizinga. Kati bwe mutunda mu bizinga gye nasangira yali wa luganda lwange nga bamuyita Richard. Naye kati Mukama muze mirembe yafa. Naŋŋamba jangu nkuwa omulimu. Yali ku kizinga oba ye yali eno? Yali ku kizinga e Bukasa. Olwo nvudde e Bulago nziza e Bukasa. E Bulago weesonyiyeeyo? Neesonyiyeeyo. Kati Richard nampa etteeka nti muyina okuvuba emirengo gy'ebyennyanja 3. Kakati emirengo gy'ebyennyanja olwo gye gibeera gitya jjo? Kaakati ogenda ovuba ebyennyanja. Omulengo gwa byennyanja 3. Ng'okufuna tulina okutta ebyennyanja ebitakka wansi wa 9. Ebyennyanja 6 bibye. Ebyennyanja 3 byaffe ababiri abavubye. Bwe tutabiweza tetufuna. Kati nga tulina okulwana ennyo. Jjukira eno mbadde nfuuse roodi nina edduuka lyange nange neerabawo. Kati edduuka balyokyeza nzizeeyo mu mbeera ey'okubonaabona. Naye nga twavuganga olugendo okusobola okutuuka gy'onoovuba ebyennyanja nga ddala lugendo. Kati waliwo ebintu omanyi gwe kinu ekisekula ebinyeebwa nga bw'okivuunika n'okifumitamu omuti emabega. Kati ng'okiwanika n'okuba ku mazzi ne kireekaana bubu. Ebyennyanja ne byekanga biyingire mu butimba. Kati nga tukola ebintu ebyo. Kati gye tulaga okuvuba ng'olina okufuba nga bw'osobola olabe nti okuba tayikuuni ebyennyanja byekanga oweze emirenge 3 osobole okufuna. Bw'otta 6 gwa mugagga tofuna. Naye kyenzijukira mu kyo twakolanga ne tukoowa. Kubanga twakolanga ng'oyinza okugenda ku ssaawa nga kale nga bwe buti ne mumala okutega ne mulinda ne ziwera ssaawa 3 ne mugenda mukuba tayikuuni ezo ne mukuba paka ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Kyokka we mugenze kibira kyereere tewali mwalo kuba ebifo ebirimu emyalo temuba bya nnyanja. Abantu babeera beetayirawo nnyo. Kati ng'olina okunoonya eyo olugendo ewali ebibira biri ebikkirira ku mazzi. Naye saa 9 ogw'ekiro ekyo ng'omaze okukola nga tukoowa. N'ovuga eryato n'onoonya awali engeri y'akasenyusenyu n'oyingizaawo eryato n'oggyamu ekiveera n'ofunayo weebaka. Naye ng'oluusi tuwulira ebyo ttimba, misota, nswaswa ebyo ebibeera ku bibira. Naye saa 9 ezo ng'obukoowu bw'olina ebyo byonna tubirowooza. ne bw'aba ttimba nti akomawo okukulya ng'ogamba jangu ondi ng'okooyo oba oyagala oba toyagala olina okwebaka. Aye n'otulo otumanyi. Ate ng'olina okumakinga sure nti webakira essaawa mmeka? 2, 9, 10, 11 oteeka okuddayo mu mazzi osikeyo obutimba. Ate ovuga olugendo osobola okugenda okusanga eryato erikuŋŋaanya ebyennyanja ebyo bitwala e Kasenyi okutunda. Kati nembeera mu bulamu obufaanana bwe butyo. Kati ate ssente zonna ze nakola olw'okuba naye namanyiira kwekozesa naziteresanga Richard. Ne mugaa ssente zange olizitoola n'ozimpa omulundi gumu. Omugagga? Omugagga.
naye nga namuyinako oluganda era nga manyi tayinza kundya. Kati bwe natuusa ekiseera kya mwaka mulamba musaba ssente zange yangoba bugobi, teyampa yadde 10. Olwakugamba atya? Okay, bino ebintu byonna bibaawo, ojja otuusa okubanja akasenteko obaze omwaka omanyi ndi akasente ke bakuwa oddayo eri mbeera gye walimu weekozese. Kati andaga nti naye nga nsuubira ekiseera ekyo ndowooza nalina emyaka nga 13 14 bwe nandiro nze natandika ottoba nga ndi muto era njagala nnyo abaana abato bwe nsanga bano oba atunda menvu oba ki bwe mba nnina mmuwa kuba mmanyiwa gye nayita gye nava. Kati bw'aŋŋamba yeekyanga n'ayogera bingi ate mukyala we yali tanjagala kuba basinkana mu bizinga. Omukyala ng'ono famire ye amaze emyaka tadde eno waffe, kati nze w'oluganda gwe yasooka okulaba gwali naye, kati ng'alowooza nti ebyobugagga bye yali akoze ne bw'aba afudde nnyinza okubiremera. Kati omukyala yampalana nnyo. Kati bwe namugezaako ne bangobaganya n'omukyala sente ze zenkoledde omwaka ne batazimpa nenzira ku 0. Kati bwe nzira ku 0 n'abaawo omusajja eyampa ekibaliya nga muvugirako amaato ag'ebinaala nenfunayo ssente. Bwe nafunayo ssente nentandika okusuubula empuuta kanzikalirira era ku kizinga eyo kizinga nendeeta lutu esooka nagikolako kasente ndoza gyalinga mitwalo awo 2 naye 2 gy'ekiseera ekyo gyali mirungi gyali mingi. Bwe ndeeta lutu esooka nenzirayo lutu ey'okubiri. Kati ku y'okubiri eyo mba nkalirira ndi mulimu gw'okkalirira. Kati njasa enku kuba twasa enku ze tuteekamu kkazi ebyennyanja. Bwe natema n'embazzi neeyitako neegenda entema ekigere. Otema enku zino embazzi eyitako zeemu kukola. Kati bwe natema ng'okwasa embazzi neeyitako nenjasa ekigere bweti nekikuba berowooza embazzi gy'otutte n'amaanyi nekiyingira nekiyuza. Kati olwo obusente bwe mbadde nninanga kapitolo nenzirayo ate ku 0. Wabukozesa kwejjanjaba? Okumanya biri byali bizibu. Awaali akalwaliro nga tuyina maato ga nkasi baavugirawo essaawa 6 okuntuusa we bananzijanjabira. Era natuuka ndaba yero ng'omusaayi gulabika gwagala oba gumpeddemu oba gwagala kunzigwamu. Ate tewaali bino kajanja kammwe keeno mbusannyalaza wabula bantunganga ndaba bati nenseega ndowooza okumala emyezi nga 5 nga nzijanjaba kiwundu obusente bwendiko bwendya. Kati mukyala wooli gwe nali nkoyere yandya ssente z'omwaka neewuunya obukambwe bwe yanninako kuba saamuyinaako mutawaana gwonna. Naye yagendanga nnyimbira obuyimba, waliwo akayimba k'akafeero simanyi kati ali mu bizinga awerekera ku bavuba nenguuli ejja musiba koliboni. Linako kati olwosula waba ayitawo wobeera waliwo akasiisira awo mwali osula waayita nga batwala mukene okumwanika. ye n'omwami we ye n'omwami ye omukyala yasubula mukene omwami ye ayina amaato agayabeeranga ne bakwano be bwe bayitawo nga akuyitawo olutuuka woosula nga ateekako akayimba nga nteerako akayimba nenzirayo buto ate mu kubonaabona okwo. Kati bwe mmala okuwona ekigere kyatwala bbanga ky'okuwona? Myezi gyalinga 6. Sikola nakitema nnyo wakati bwe wati kino nakitema nnyo. Kati bwe mmala ebyo nenfuna omwami omu bamuyita Lujja, yaleetanga bintu kuva Kenya nga waliwo omugagga gwe tuleetera omuzigo baguyita chips ogukola emigaati. Kenanga nina omusajja ayagala omuntu omwesigwa agenda okwesikotinganga emmaali ye onoogukola ku bwavu obwali bunkalakata
nemuga sebo nja gukola olongo olumogedde ku ssente z'ogenda okubanga ofuna ebya sente nze saabibuuzanga natandikanga kukola mbimanya luutu esooka etuuse kubanga oyinza okwekuluntaza oluusi n'okola obulungi omugagga n'akuwa ekisusse ku ekyo ky'obadde osuubira kati omusajja n'aŋŋamba ogenda Kenya naye lowooza bino obudde we nagendera e Kenya nga mobile phone tezinnajja Uganda mukama wange yayinanga akantu nga kalaga message ng'omuwandiikidde kyokka ate oteekwa okufuna akalina osobola omuwandiikira nga sikalina nze kati bansindika ŋŋende Kenya buno bayitanga bupeja obwo bwe bwaliwo n'essimu eza office oba ez'omumayumba kati omusajja ŋŋamba Gitta ogenda Kenya ogenda kulinnya ebusiya obagambe enkoma ku kkuba erigenda ewusenge ogende ewusenge omukyala bamuyita muwalimu kyokka muwalimu kitegeeza busomesa naye ekyoli kyali kyakwata nnyo kati ate ffe ndowooza neyantuma nga takitegeera nti kitegeeza busomesa ng'aliraba nga linnya kati Gitta nva Uganda jjukira oluzungu lwa bitege oluswayiri lufu nnyo siina paasipooti siina yadde ekintu kyonna naye baŋŋambye sala ogende bw'otuuka ku booda gwe bagambe minaenda apa nze ate najjukira minaenda wano kakati ng'otuuka ku booda bakyo bagamba minaenda apa nga bagambe gwe bagamba minaenda wano nga nsala booda nga baŋŋamba ojja kusanga zimatatu naye jjukira olusala booda communication olwo efudde tokyalina busobozi nga nninnya kyokka emmotoka gye nninnya otuuka ewusenge ndowooza ziri kilomita nga 180 naye ndowooza nze natandikira mu 3 tuna usenge tunafika usenge nga baseka bado nga ntuula oli mu bantu abatunula obulala abategeera obulala emmotoka ebaamu music ebanga kidongo mukama nga nyamba nga bantwala ezo kilomita nga 180 nga banteeka ku kkuba erigenda ewusenge kati ate oba bano kale abategeera booda ya Uganda naye ate eri kati ntuukidde ddala mu bannakenya bali ab'oluswayiri oluzibu na buli kimu yes kati ntuuka nga baŋŋamba kadogo iyo ni balabale naenda usenge nga nvaamu ninda wali ezigenda ewusenge kyokka ate usenge gyendaga ziri kilomita nga 100 okuva wano ku stage woli okuva ku stage wendi ogenda eri bwe ntyo nga nninnya nga ŋŋenda ewusenge natuukanga ssaawa 3 ez'ekiro ntandika okubuuza muwalimu nga buli omu aseka busesi muwalimu kitegeeza busomesa ndowooza nga ngattagatta mami ze teacher muwalimu byombi si lwokka n'oluzungu nalwo luli awo lwa bitege naye kwegamba nze nina engeri gye neebaza Katonda era ngamba nnyo abaana bange ti alina enkana okutegeera ayinza n'okufuga ku Uganda kubanga sikulimba Gitta saasoma naye ntambudde ensi eziwera 8 sobodde okusomesa abaana balooya mbalina aba bizinesi diguli ntandise okuba nazo naye ng'obulamu bubadde bwakugeta mukama nyamba mbuuza omukyalo omusajja omu munnakenya nyamba aŋŋamba weebake naye nga mmanyi eri engeri gye kyali kyalo nti n'ekiro bayinza okundya nasula ntunula ku makya nga bateebereza ani muwalimu nga naye bamanyi nti erinnya eryo erya muwalimu omukyala weewusenge eri yalirina omukyala nga akkiriza nga bano bantwalayo nga ndaba nga nsanyukira nga tutikka bintu bya mugagga kubireeta Uganda kati nina biwerekera ku lyato naye nga awaasooka twali tutambulirawo ennaku 2 awaddako nga tutambulira ennaku 2 n'ekitundu kasita oba nga obijja ekisuumu ddala nga mubeera ku lyato emisana n'olaba obudde nga buziba ne bukya ne musiibamu ne muziba ne bukya
lyo litambula nemulyoka mutuuke olwo buziba bucha eryato lyo litambula omusana gukwokya ne gucha enkuba bwekuba negira empewo y'ekiro negira kati gwe omulimu gwo kulaba nga emali y'omugagga etuuka bulungi kati oyo mugagga namukolera luutu nga 3 kasente ke nawezaamu n'entandika osuubuliramu amafuta nga ntumye muzigo gwe chips ogukola emigaati Edi muganda wa Sebagala ono meye yafa naye yalina muganda nga bamuyita Edi yali bosi wange kati nkola luutu nga 3 ntandika okusuubuliramu oleeteramu epipa zo 2 eza petroli olwo ntandika okufuna kye bayita ssente nfunako emitwalo nga 8 ku pipa 10 ku byotunze wana amagoba nentandika ofuuka omuloodi naye ono omugagga tomulaga ebyo sibimulaga abagagga babasebwa abamu n'emitima nga si myangu kati ndeeta emaali yeetuuka agibala ewera nange ndeeteramu ebyange biki kati bwe ntandika okuleeteramu ebyange tutuuka ekiseera gavumenti etandika revenue olwo Museveni atandise okunoonya ennyo emisolo obubi ennyo ku nnyanja na buli wamu kati waliwo luutu yaffe gye twaleeta yo yali y'amafuta nga twegasegasse ne bannange tuba tugaleesa awo bali mu gasenamu bagateeka mu bipipa ekipipa ekimu kyajjula ekyokubiri baba bakyakisena generator ne sparking ne gakwata omuliro nga tulina kudduka mbiro kuba gavumenti okukwatira awo ng'ofudde in fact bateekawo ne barracks weerya ng'okukwatirawo oba ofudde kati ekipipa ekirala ekyasigalawo omusirikale gwe basindika okujja alabe ki ekyabadde mukumba ekirala tekyayidde yatunda kali ndowooza bwe bugagga kwali kuba mwali mulitanga emitwalo 2 biseera ebyo ng'amafuta gabbula olwo tudda kuzira ate sente zonna mwali muzitadde wali tuzitadde wali naye akadde ako twalinamu ku bukalirakalira nziramu okukola waliwo omukwano gwe bamuyita John Ngenze w'e Masaka tusuubula kwegamba ng'akusalemu ekirimi katono kwegamba omuntu essaawa zino waba ayogera gwe omuntu alina ovaayo agambe omulimu gwe sikoze teguliiyo era ngena netunira abantu ku kkuba olina akwogerera ng'alowooza nti naye bw'omugamba ayita gye nayita teri akkiriza kati nkyali nyamba Katonda nyambe mbijjukire kati ebyo bisirise tutandise ne John tuzzeeyo tukola mpola John aleese plan ey'okutandika okusuubula emmotoka e Dubai mugamba nze nkuŋŋaanyizaawo dola zange oba zaali nga 800 awo nga lugula emmotoka mugambye kati ye yalina ssente ng'asuubula emmotoka 5-6 ne zino ziizino ddayo osuubule John azzeeyo okusuubula aleese atunze azzeeyo ogwokubiri nange kwe mutumira kati zindako John ono yagenda osuubulanga emmotoka nga okola gwakutunda olwo nze nkyalimu olw'e Kenya bwe njiyizaayo bwe nkomawo yabivuddemu agenze yakola luutu ndowooza zaali 3 e Masaka eyo oba eriyo abalogo nga bituufu bamuloga John n'afa ne ssente n'afa nazo kati mukadde ako nali nagula bike piki nga nina n'essaawa yange yali ya bbeeyi Rado Diastar era nze omuze ebimu ku bintu ebyannunula okugeza yali ssaawa essaawa ey'okumukono yali Rado Diastar mu biseera bye yali egula emitwalo 800 nga ziringa miliyoni nga ndowooza nga 10 ez'akaakati gwoli wagigulawo
bazireetanga okuva e Dubai zizaalinga ssaawa ngumu nga ne bw'ogikolokota bw'oti ku kolansi era e Masaka abagagga bayo baazambala nnyo nga ne bw'ogisa kukuba emmotoka egiyitako zijjukidde kati bwe zaavaawo ne tulyoka tudda mu zino kuba nze essaawa kyali kirooto kyange nnyo era nze mbeera n'essaawa eteeka okuba nga ya bbeeyi nnyo. Kati eno gye bayita bati? Eno bagiyita Bolt egula $32,000 we nagigulira miliyoni nga 12. Essaawa gy'otadde ku naye ebyabazungu omwaka kasita giyitawo egiwera 5-6 ziggwa oyinza ogikebera kati ng'egula nga 6 miliyoni. Eno pure gold? No, sagala muntu akulimba ene essaawa ku buzito bwayo bweba pure gold eteeka okugula akawumbi ka ssente bamuteekako naye ng'aba mungi naye tasobola kuba nti ogiwulira ezitowanga kiro namba okiwulidde bamuteekako naye nga mungi naye mutagamba nti okuva kagumba akatandika paka gold aliko ali pure naye tasobola kugamba nti golodi mwereere ndoza ne gold omwe tebamwambala kuba bajja kumenyeka tasobola kukwata ya gold naye bw'ogamba nti pure gold ayenkana wano ziba ssente mpitirivu kati olwo muli munnaafudde okutta epiki bwe twakomya kati mu ntebe nali nagula piki zino bike olwo ntambula ne ragadi Rasta Rob MC Menton Sama resort ekutta akati resort beach tugenda na zibike babayika boogerako ebiseera ebyo ng'abaana batulumba nagamba bambi nkyaliraako janguuko ne RS oyo wa Radio 1 janguuko ne ragadi ku ssomero omuwala nga n'omukyalira nga ku bwaserebu bo ne bali obataddeko oba lwaki saazaala kuba njagala nnyo abaana naye simanyi nakyandimu saazaala bulungi naali badde mpezezza abaana benjagala kuba nze njagala nnyo abaana bangi kale nembeera mu bulamu bwabo baragadi baani biki tuvuga zibayike zaffe biki kati bino bwe bifa ne tudda ku zero anti bino ebyemmotoka ze tutandise okusuubula bifudde olulagadi naye yali mu sisitimu yemweyo bo bali mubyabwe byakuyimba basere bo bantu basanga busana nabo nga batunoonya bwakuwulira nti gwe gundi ng'agaye oyo omuntu sajja nina okuba naye yali omuvubi aveeyo twabeera nnyo ffenna tukyagendera mu maaso gwenno atulaba programu eno eteekebwamu ssente aba Cashin Business Consult bano nno basangibwa Wakaligaawo ku Ssekabaka Road bano nno batwala abantu ebweru ensi ez'enjawulo Dubai Saudi Arabia Qatar wamu n'ensi endala UAE yonna osobola okubeera nga obanoonyaako Wakaligaawo olutuukawo gwayagala abaana ab'obuwala nga wano bikutamye oyagala genda kukola bwa maidi oyagala genda kukola bwa mu hoteri gyonna gy'emirimu egyo bakola ki basobola okubeera nga bakutwala bulungi nnyo nze Habiking Uganda ndina omukulu Mr. Gitta Benz era nga bw'omulengeraawo enkofiira ndowooza ogirengera erinnya nga bwe ndinyonyola n'enkofiira wano nno tuli ku Gitta Benz Beach era nga nayo esangibwa Entebbe wano tujja n'okufuna akalanga ako nako nja kubanga nkakuba bwereere ofa njikuwadde taata ate nga omukulu ono apangisa emmotoka gwe yeetaaze okubeera nga olinayo omukolo oyagala limousine emmotoka zino ze mulaba empanvu ku mukolo gwo oyagalako ttundule bakulembera ewerekera zonna emmotoka omukulu ono aziina sijja kumusaba ssente za kalango naye akalango kano ngenda kakubira omwezi mulamba si mu bubi taata njaka kuba akalango bwereere era nja kuba nga mbukuweerezaako butambule kubanga ekisinga okubeera ekikulu mu nsi muno kubeera inspired kakati abavubuka abasinga kakati n'ensinga bwetambula tuli money minded tulowooza nnyo ku ssente ekituufu tuzirowoozeeko naye ate kirungi nnyo okuzimba omusingi ssente we zirina okuva ebiseera ebisinga nze nakulanga muzeeyi wange aŋŋamba we mukulanga mukole emikwano egiringa gye nnina temukola mikwano myavu
oba osobola okubeera n'omukwano omwavu naye nga obwongo bwago mugagga akuzimba. So tubeera mu society, tubeera n'abantu ab'enjawulo, naye nze neegomba nnyo okulaba nga ntuuka ku bantu abalinga ggwe, nti oli ayinza okukulaba ng'ovuga emmotoka eyo n'alowooza wayita ku lugwanyu, wayita ku museetu kaseerezi okugifuna, kumbe emmotoka eyo erina story egiri emabega ey'amaanyi nnyo. Era nakola nnyo ne ndaba nga njogerako ne muwala we ne mugamba muzeeyi ono